nakujjanjaba walima enjala nakuwa amazzi binamugamba nakuwa ddi onaga buli wayambanga oyo omuntu wange oba oyambye eki oba oyambye nze njagala okwebaza Josefu ne baganda be omulimu gwe bakoze mu kitundu sebo Father kansabe Mukama Katonda we bajje abaddizeewo bingi ono ye Chameleon mwebalire ddala. Muzeeyi abadde abayita mu lugonvu bw'omuzembe bisenga amalaasi mumwawulirawo. Abakulu mwenna abakuŋŋaanya olwaleero tubalamusizza mwe bali kuŋŋaana naffe okusabira wamu naffe okubeera ng'emyoyo gyaffe gisobola okusabira wamu kuba kikolwa kikulu nnyo bwe tusabira abaafa kuba naffe ffenna buli ali wano ajja kwetaaga banne omumusabira nga takyasobola kwesabira. Twebaza nnyo Father omukulu okutusabira olwaleero. Twebaza tataffe Mwami Mayanja tukuŋŋaanya olwaleero ne maama waffe era ne tweyongera okwebaza ne maama waffe Maama Radio ne bamaama baffe bonna abakuŋŋaanya olwaleero okubeera naffe olwaleero nga tuli balamu nga tuli waffe tuli waka tuli basanyufu. Omukwano amaaso malwadde nsonyiwa amaaso malwadde naye ekisinga obukulu nti ndi mulamu ate muganda wange alina we yeebase tusobola omusabira olwaleero. I think kyekikulembera byonna so nga nkyebaza nebaza mwenna nawe senga wange Namukasa weebale kujja kusabako naffe leero munnange kikolwa kya kitiibwa nnyo. Nebaza buli omu nebaza Wizomanizo muganda wange olw'okubeera mukwano gwange mukwano gwaffe emyaka gyonna ne Dr. Chameleon Bemba Musota kabaka atako gatagejja atagenda atatya mpalana namwadde erinnya era omufune batumika Yesu naye n'amala n'afa nga mutuukirivu kuba obulamu bwe yabuwa Yesu eri Yesu. So bannange nange mbakuutira okusigala nga obulamu mubuteekera ddala kumpi ne Mukama waffe Katonda nga tuyita mwana w'omu Yesu Kristo. Tubeeyanzizza nnyo omukwano gwe mutulaze olwaleero buli omu tetusobola bamenya mwenna beebaza okujja twebaza nnyo bannamawulire okutindiga olugendo ne mujja bambi okubanga mubeera naffe okuva mu buswasita okuva mu kufiirwa mu kuziika mu kusaba era naffe tujja kubeera ngamu nammwe. Neebaza ab'enjawulo baganda baffe abatuwerekeddeko nga Jjajja Ichuli weeresezza bingi eno teri intaneti naye munnange era obirese nojja. Muzeeyi Isma Olaxes Mwami Mayanja akwagala nnyo era nga Mayanja family tukwagala nnyo era bw'obanga oli eyo owumbawumbanga ku ngalo ssebo taata akuwuwo. N'olw'ensonga eyo nsaba mpe muganda wange Wizomanizo ababuuzeeko mbereke basibo ne banyabo isi okubaaniriza olujja lw'abajjajjange naye neebaza nnyo Reverend Father Christopher Paul Lukwabo olw'otubuddemu kitaffe tweyanziza ompaddeko history abadde mutono naye nze Muzeeyi Mayanja nyamunnyonnyola ebyasigaliddeyo. Basibo ne banyabo mwenna mbeebaza abataka mbeebaza abakuuma ekyalo kino. Taata wange yasooka okundeeta eno nga ne myaka nga3 ng'andaba wala naye olutuuse olwaliro nsoose kubuuza omu ku bataata baali ne babuuza naye tulina eka meka wano nga njagala nzimanye balasongera zikubuulira. Muzeeyi Mayanja aba tali siriyasi buli muntu gumuggyeko tugende mu maaso tukulaakulanye ekitundu. Neebaza nnyo bannamawulire bakwano bange Muzeeyi Mayanja ayogedde bibye nga siniya nange njala njogera ebyange. Mwebale nnyo okutindiga lugendo mwebale nnyo kutindiga lugendo lwosirusosa tesirusembayo abatalina pulani na Katonda tukyayiningindinaki nyingi wala tusabe Katonda atuwa obuvu n'amaanyi okusinga tukyali balamu
abantu bangi balowooza nnyo nti lwokuba tuyimba tuleekaana mbu tetulina nneema. Reverend Father bagambi mwekwate Katonda essaawa oluvannyuma ekusaawe ng'oli mweteefuteefu. Eyo ensonga nkulu. Nsembyayo okwebaza abakyala berasanze bateeka essala wali mwakedde nnyo ekyaffe twakisootinze. Neebaza mwena abooluganda alaso nkwebaza. Neebaza buli alese emirimu gye okujja wano sijja kutoolamu. Neebaza ne bayimbi bannange sijja bamenya bwe tunaakimalira ebyaffe bya kiraasi. Naye lano wizo sijja mwogerako mukyala onawangwa dwazane tuyina ebintu tusingawo awo. Mwenna nkwebaza. Neebaza ne dayosisi etutwala wano era kano akakoko mbadde nga kagula emitwalo 2 nze Ssekinoomu tugate tusente. Naye nenzijukira nti muzeeyi Mayanja yavaamu abasajja beeyita envuumu lwanko Palaso ne Wizo fenga Mayanja family ekyo ekinaana tukijje mukulu kidde mukulu. Akageri abagejera kebaluma Isaba basaba ne bajja obadde nsaba bane mumpe mweddakiika nga 5 ntulo nnyo tekimala. Bavuuka bannanga ab'okukyalo nyambalekemu ensigo temwenyoomanga. Eno gye tufubutuka ne tutubumbula amawanga gonna. Nompulya nga ndi mu America, ndi Japan, ndi Asia n'abazungu ne bakuba enduulu. Eno gye tusibuka. So tetwagala tube nga ffe tusembayo. Mwekolemu omulimu mweyongereyo n'abaki n'abalala. Mutoosanga esembayo abiri ga kyajokya kiri ekiraana tukikwata nga bamayanja abiri kangongere mu kabo ka Kereziya yaffe. Akajona katiza muzeeyi Mayanja. Muzeeyi Mayanja senior sijja musobola obudde bwaweddeko. Kati kampite omukulu Palaso ssebo jangu obuze ku bantu. Era buli yesunga akazindaalo nkwegayire kaveeko genda kaddiza bwana mukulu atuyimbula ate tugende kukikola ki akabo k'Ekereziya maze okatuusa kati tuyakudda mu bbali nyanko Palaso ssebo tumalize na kino sombadde esatufunzeemu kuba kyalina otiindiga engendo okuddayo ate nga tutunayo twatuuse. So mbadde nkusaba mukadde wange ekyo ekizibu tukimaze obugalo bweno kibeera ekisigalidde mwimuke omukulu atuwa ekigambo esembayo tudde okukigaza. Ayi Mukama w'ekitiibwa kwawo emyoyo gy'abakkiriza muganda waffe Emmanuel n'abalala bonna abalambejja bano n'ebifo ebirala byonna Mukama waffe Yesu